Mombozi y'akafubo n'omubaka Nabiira Naggayi Ssempala akiikirira abakyala ba Kampala mu Paalamenti ono akubye ebituli mu nkola y'abaana baliwo ensangi zino ey'abannabyabufuzi okusala eddiiro okuva mu kibiina ekimu okudda mu kirala. Nabiira agamba nti kuno kubeera kusesetuka okuva ku bantu abakussaamu obwesige olw'endowooza y'ekibiina eyo gye wali okiikirira. Okubeera abakulembeze abatutunuulira nga bw'olandinze nange waliwo be natunuulira nga mbalaba b'amaanyi, abakyala ab'amaanyi, n'olaba Winnie Byanyima, n'olaba ani, n'ogamba oke naffe waliwo abatutunuulira, abaana abawala abato abalina okubaako kye bayiga mu nkola yaffe. N'okubeera mu FDC kubadde gumiikiriza nnyo, naye ng'ogamba bano abantu abampa akalulu abandaba banaalaba batya nga nvudde mu kibiina kino. Omanyi obwesige tubuzimba bwe tutyo. Kati olw'okuba ndi FDC omusajja mwakafuna obizo yes musobola okuba nga akusambye ebintu byali kasuse ebweru naye amangu ago n'abaana bo nga muyingire w'omuvubuka abadde akwogereza. Ku biseera eby'omu maaso eby'ebibiina by'obufuzi mu Uganda, omubaka Nabiira agamba nti abakulu mu bibiina kw'ossa ne bammemba basaanidde okuzimba enkola ya buli muntu okuyisibwa mu kyenkanyi so si kutiitibya abamu nga bannantagambwako. Ekigambo abaavu mu Uganda kinene kirina bingi kye bitegeeza. Abaavu kitegeeza nti waliwo mu kibiina kati nga FDC Dr. Besigye tagambwako within the party. Abaavu eyo abantu balowooza ibeera bweru yokka. For a long time Dr. Besigye wa FDC naye atula Katonga batuuza off meeting mugendayo baba bakolawo kinga bammemba lwaki tebabeera najja nanko. Ebyo byonna abantu bandibadde baabibuuza dda. Naye ndoza bannayuganda twayiga nti waliwo abantu be twateeka abaavu mu ggwanga lino. Ekigambo ekyo kijja kumenya nnyo politics ne governance wa Uganda. Ono alangiridde nti waakusigala nga muna FDC wabula nga waakuvuganya ku bwannamunigine ku kifo kya Lord Mayor w'e Kampala era bw'atyo n'alaga nti tatidde kakiiko ka byampisa ak'ekibiina kya FDC mbu kubanga keerabira dda obuvunaanyizibwa bwako. Akakiiko k'ebyokulonda ak'ebyempisa bwonna enkola ya FDC yava dda ku ssemateeka bw'alagira. So sirowooza nti bajja kutandikira ku nze kuba balina okudda emabega mu bintu bingi nnyo ate batasobola kutereeza. Balina okudda emabega. Lwaki mubadde muwagira abantu abatali bammemba nga bammemba weebali. Ebyo bye byandibadde mu disciplinary. So bwe biba nga tebyatuula tebigenda kutandika kutuula kati. Nze ndowooza ekyo baakyesonyiwa. Obaana awagira n'akwatira FDC bendera kuba president, omubaka Nabiira agamba nti FDC teri kuvuganya ku kifo kino wabula okuwuddiisa obuwuddiisa bannayuganda. Singa nali mmanyi okuba akakule nandikakubye. Leka nsooke mbabuulire. Gwe kati abantu abatuula mu ofiisi emu batambulira mu ofiisi emu batuula Katonga wa Besigye kati abo bali mu kalulu ki bannange mwebereremu banaye bannayuganda bakuze ekimala mu by'obufuzi n'omwana omuto akiraba titekiriyo nabo ndooza baseka n'okuseka ne bagamba waayi kozi twesimbyewo ndi naawe tekiriwo akalulu akaaliwo ak'amaanyi mwakala nkabeera ku muntu ne kampu ya Besigye. Stephen Mayombwe Mugano na Record TV wano mu Kampala.